enguzi mu parliament muno esusse ffe ng'abamu abalinako ebiwandiiko ebiri hidden bw'obitunulamu weewuunya n'okwewuunya ani kalaani wa parliament eno agaba ssente mu ngeri y'ekyeyonoonere ezitalina kye ziraga zigenze kukola. Mbadde nsaba bannange abatanaba kuteekako mikono ku kiwandiiko kino nti banguwe embiro. Bwe bataakikole nsaba abantu baffe abatuleeta mu parliament wano mubaggyemu obwesige bwe banaakomawo mu kalulu, kuba bajja kuba tebalina makulu, bajja kuba babalaze nti bawagira enguzi. Waliwo abantu wano ababadde beefuula nti bo beerufu nga Honorable Masias Mpuuga. Nze saalina corruption yonna, naye yali avayo n'agamba twagala parliament ebeere njerufu, twagala integrity. Kati ye obwerufu bwe sibulaba. Tetwagala bintu bino kuyingibwamu bantu b'amadiini, bya buwangwa, bikimanya muteesaganye. Teri kuteesaganya ku nguzi. Ekibiina kyaffe ky'NRM kiri ku losing support ku ground. Buli gye tugenda abantu batugamba naye enguzi esensedde parliament. Kati nze nga atagiwagira ate nga nkyayagala ekibiina kyange kibeere mu buyinza ntaddeko omukono. So mbadde nsaba bonna abatanaba kuteekako omukono bajje bateekeko. N'okugumya bano bannange abakulembeddemu ekintu kino okuva lwe baavaayo ne bateekawo motion abantu batandise okubawandiikako ebitakwatagana. Njagala okubagumya nti temubivaako kubanga corruption fights back. Enguzi erwanya abatayagala nguzi ng'ate bakozesa ssente z'enguzi zennyini ezo ze baba bakoze eki babbye. N'olwekyo mubeere bagumu. Omunyankole agamba gumizamu, mugumizeemu n'amaanyi, mwongeremu amaanyi nnyo nnyo mukole ki mugende mu maaso. Ffe otunaaba twewaddeyo tujja kuteekamu amanya gaffe mu mpapula z'amawulire, ku marediyo na buli kimu. Abannayuganda bamanye ani alifa nguzi n'ani ali against what nguzi. So abatanaba kusayininga n'abanaagaana okusayininga n'abali kukozesa erinnya lya president naddala bano abakulembera wano parliament mbu president yakugambye nga gwani. President waba ayogera naffe either awandiika oba waba ayogera naffe nga NRM atuyita nga NRM parliamentary what caucus. N'olwekyo saagala omuntu wano yenna ati setisa omubaka mbu tasayininga president yangambye temusayininga alinga agamba nti president ye awagira enguzi. So mbayita mujje musayininge naye public muwagire bano ba Honorable Ssekikubo, Honorable Pendi ku nsonga eno kubanga enguzi etwonoonye. Bino si bya bisiyaga, babita bisiyaga, si bya bisiyaga ng'abantu bwe bali wano bagamba buli bwe bayogera ku nguzi ebisiyaga. No, bino bya buli bwa nguzi bukenuzi bwe buli kusuula eggwanga lyaffe. So nze mmaze okuteekako omukono ne ba ministers okujjako nga minister ali ex official naye omanyi nti walondebwa bantu kujja kuba kulembera mu parliament muno ate nga watekinga oath wano. Nsaba ojja oteekeko omukono naye bw'oba totaddeeko omukono abalonzi bakulinze kuba abantu baffe bakooye.